Abajaasi bano bakedde munisipali y'Enjeru e Naminya mu disitulikiti y'e Buyikwe okuyonja abatuuze mu bikujjuko byabwe ebikulembera enteekateeka ya Tereesita. Bano bavudde mu ttendekero ly'abajaasi li National Defence College erisangibwa mu kitundu kino. Abajaasi nga bakulembeddwa mu Kano Sylvia Meme beegattiddwako abatuuze okuyonja ekitundu kyonna. Naye bwe tuba tusobola okukola ebintu ebitangira endwadde ng'okuyonja we tubeera ne waba wayonja entutafuna ndwadde zekwasaganya ku bukyafu then ne health center siri eyinza obutafuna nnyo obutagyetaaga nnyo. Amyuka RDC w'e Buyikwe munisipali y'Enjeru Lydia Kalimera akubiriza abatuuze okuba obulindaala ku kirwadde kya Mpox ne Ebola. Ebola Sudan virus yayingidde mu Uganda. Tulina ne cases eziripootingiddwa eza Mpox. Nensaba mu kaseera kano ng'abaana bazzeeyo ku ssomero n'enkubiriza nnyo abazadde n'abasomesa okuba abeegendereza eri abaana baffe. Abatuuze basiimye ekikolwa kya UPDF. Tuli basanyufu nnyo kyova olaba nti tuzze mu bungi naffe tubalage nti kye bazze otukolera tukola ki tukyagala. Era embeera y'emu ebadde n'ekyotera eggye lya UPDF bwe lizimbidde eddwaliro lya Bigasa ekizimbe okuli ekifo abantu we batuukira abakyala b'embuto we banywera eddagala n'ebirala. Era bano bazimbidde n'essomero lya St Maurice Kitasa Mixed ekizimbe. Akulira essomero lino Sister Rosemary Nakalyowa agamba baludde nga batawaanyizibwa ekizibu ky'ebizimbe. Ne batudduukirira okuddaabulula ekizimbe kyaffe kyali kitiriika nga kitonnya ate nga kiri mu mbeera mbi nnyo. Naye batukozeemu omulimu mulungi oba bakiddaabiriza kati kiri ku mulembe. Ono alaze okusoomozebwa kuba kyalina okw'ebizimbe ebikyali mu mbeera embi bw'atyo n'asaba abazira kisa okwongera okubadduukirira. Twagala okutuusa okwongera okusaba kwaffe kuba n'abeerawo omukisa gwonna bulooka esigadde ate toba kifaananyi kirungi n'eno ekoleddwa bwabeewo omukisa ogw'okuyambibwako ate ne woofiisi kye kimu. Abayizi nabo batubulidde okusoomozebwa kwe babadde bayitamu. Nebazigira ya UPDF okuteerawo ekizimbe. Tubadde enkuba bw'etonnya nga tutawaana nga tugendako mu miti bwe tugenda mu makirasi amalala naye twebaza nnyo Omukama abaddizeewo. Era bannamagye bakoze ne bulungi bwansi mu ttawuni kanso y'Ekikangazze Bukomansimbi n'ekigendererwa eky'okukuuma obuyonjo ko n'okunyweza enkolagana yaabwe n'abantu. Beebaza ng'abakulembeze olw'omulimu omulungi ogwo gwe bakola. Kino babadde nga kutujjukiza kubanga tulina okubeera nga tukola bulungi bwansi buli wamu kubanga buli we tuneekubagiza ne tugamba nti ssente tezinnajja ate naffe tutuule ojja kwesanga ng'endwadde nnyingi. Abakulembeze basabye okusoomozebwa kwe balina mu kutumbula ekitundu kino olw'akasasiro asusse. Nzezzaako nnyo okuwandiika amabaluwa buli wamu n'okubeera nga tuyisawo eddoboozi lyaffe okubeera nga tusaba ssente gavumenti buli kadde tubeera tugisaba ssente naye tulaba nti kikyagaanye. Tetulina waste management control. Kasasiro talina wakuŋŋaanira buli muntu yenna amusula wasanze. Fred Kalema Paxi amyuka omubaka wa Pulezidenti e Bukomansimbi ategeezezza nga bannabukomansimbi bwe baganyuddwa ennyo mu bikujjuko bino omuli n'okujjanjaba abantu mu malwaliro ag'enjawulo. Era mu ebyo ereesa abasawo ne beegatta ku basawo baffe be tulina mu disitulikiti tumaze era ewiiki nnamba nga bajjanjaba bannabukomansimbi balongoosezza abantu endwadde nga aniya n'ebirala ebizimbe eby'enjawulo. Kyokka ne bajjanjaba n'endwadde zino era eza bulijjo. Olunaku lwa Tereesita lwakuzibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno mu disitulikiti y'e Kyotera.